live ya Nakalembe ekyali ntandikwa saa kunyumereza banyumereza atenete so nga tugenda kusinkana Fadi Waligo mu filimu eno tutandika kitundu ekyokubiri Kasire Johnny Boss kakomewo nate Nalubega Fiona Namukisa Jakinga nekwali nnyo ekyali ntandikwa Mugenyi Simon Peter nga ne ku mulundi guno kwali neera kusikude nekyali ntandikwa Kisirinya Judy sagala bakunyumiriza bunyumiriza atenete so nga tandise mwebe kitundu ekyokubiri twagala tumanye mwebe ludaje bigwera na Bossa Trace yalabiridde abazanyi baayo so jukira tugenda okomekereza kitundu ekisooka omukyalo ono mugezi okuleka nti alambula ennimiro z'abantu bano abeewola ssente kyamumalamu amaanyi ne kimuwungulako nekyakaako obuntu ogenda mu nnimiro z'abantu oli agamba ntuli mu kuyiya sente tugenda zizza nagamba sente nazeewola nnime vanira naye nasooka kugulako biroowa obukadde bubiri ebintu by'ensi bitandise okuleeta abantu endali ogenda mu banka ne weewola miliyoni 2 ng'oyagala olime n'ogula ebiroowa kyokka nga ebiroowa tebirina bibala bye bibalako byebiroowa ebisimbibwako vanira efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso okimanyi ngenda basiba era omukyalo ono ekintu kino kyamutabula n'avaako waya n'alaba nga gavumenti erabika erina omuzannyo gwetadde ku bantu bano nyabo ekintu sente tugenda kunoonya ebintu by'amabanja si byangu n'atambula n'ava wano nasooka biroowa lwakuba twagulako n'ekiro y'empuniika naye nga tujja kuzifuna kati ogenda okuddako ewa Charles jukira Charles eggulo limu yali yeewagudde amazima tojja bisobola ekyamazima omukazi nange nasoberwa ne ngamba akumpita okumukuuma Charles yali atuukidde kabikabwa ne bamugaana omukazi okugamba jjo nkuumeko tekitegeeza kugenda kabikabwa olaba Charles bwatunulanga akakakampa yali ayagala kwetuminkiriza obukuumi abuse ku next level kyankalanye tugenda kukola tutya efirimu egenda maaso iriza kulaba mbeera eno ng'egenda maaso nga batwala ettaka ly'aba kaakati ekyali kisinza okuleeta obuzibu kwe kubanga abatuuze beeraliikirivu omukyalo ono yavudde mu gavumenti mu kujja okulaba essente nga bwe zaatambula mu pulojekiti eno wansi yandibanga alina ebigendererwa ebirala kubanga omuntu okubanja nga nebbanja libakuwa ogwe yeewola terinaggwayo kitegeeza kutwalako musingo kati kyekintu ekyali kisinza okweraliikiriza abantu bano tatuwulira amazima nange ebintu bino byandabula naye jjukira ono yajjanga mpega Charles mbadde ngenda nengende kampani envi mukama we yamusindika eri madamu naye kennyini alina kyatayagala kwogerako nnyo era kyali yenu naye efirimu eno ekyatandika kyekitundu ekyokubiri twagala tumenye ludaje bigwera ku batuuze bano abeeyewola ssente nga neyajja okuzibanja mukambwe tuddako ewe tutulya Aji ye mukyala Aji omuto bagamba abasiraamu abakyala bakolagana naye simanyi oba ab'omulembe guno kati ono ye mukyala mukulu omanye wabaawo obubonero obulaga nti mukyala mukulu akuluusanya ennyo oli alaga yakajja etayanywa n'olubimbi yeegerera naye obanga wawasibwa omusajja nga gwe tulakita olubimbi luba lwa pima yaadi bw'asaza 2 ziba 2 kakibola era mukyala mukulu alaga nnyo obukulu atunulanga okukuluusana kati mukyala mukulu omanyi bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka munnange oli mujja wange ate mujja osibuyeekera munnange ebisambi obibikke ebiremenga okuyitamu empewo munnange emmere ng'egumidde bulungi ebeeramu munnange akawoowo ng'amubuulirira bawala bangi abagenze mu bufumbo nga tebabuuliririddwa kyekikyala Aji ekito kyo bakifisizaawo n'ez'enviiri wano waliwo ekyokuyiga eri abakyala abafumbirwa ng'okyesupiisa bakutaddemu ez'enviiri manya nti ogenda kalaata ojja fuka omukalaata wuuyo ye muto bamuweeza enviiri kyayogera kyekiba wabula omukyalo oyo laba kati ono ng'atandika omubuulira ebigambo ebirala okimanyi nti mujja waffe alabika mulogo
nga ne haji waffe baffe ng'amugamba okimanyi omukazi oyo baffe yamujja bujja mu maka ga muntu mulala ge maka ga mwebe yakafa mwebe olumba olubadde lwamukuula ennuuni lwamusimba jeeke bamujjako mukazi we nga teyeetegese bannanga abasajja baagala bakazi baabwe mwebe babba mukazi we ate bamwawulira mu bimwanyi ekyo kyakuula mwebe enkizi puleesa n'emukuula era mwebe teyaddamu kolaki kutegeera bino mukyala mukulu byagezao kuyigiriza mukyala namba 3 ng'ambuulira omanyi ogenda n'ofa n'olekera ebintu abaana ebibanja byonna n'obireka bulesaawo njagala olabe byeyagaliramu naye nga gwe toyina wadde akatono kewaganyulwamu kituufu naye olutangulirayo aba mwebe nga tannafa yali musajja atetenkanya ekuwansonyeka politikono agenda okuwulira waliwo abagamba kapoloti bakaguze mwakaguze nawe bulira wakirikanga munaye naye beeramu nebbiri ezo bano ono kapoloti yakatunze amawulire agavayo mwebe mbu yeyakaguze ate mwebe alinga atakimanyiiko munange omukyala muneebalize mwebale kungula kumbe mukyala bwebe omanyi osanga yaguze poloti nga bakugamba mwaguze poloti naye nga tonnagula kati ng'amugamba naye wankoze bubi okunsooka okugula poloti eyo kapoloti ako nali nakaagala engeri gye kaliraanye entobazi nga nsubira okalima mugundi musimu twaguze poloti ekyo mwenje kyamutabula ye faadi waligo oligino nemuzi njagala olabe nga kumanyi era abakazi ayinza okuba ekyamazima mukazi we yali yagiguze poloti naye kye yasinga okwewunya omukyala sente yazijjeewa bannange nga kiba kizibu nnyo omukazi okukwata sente z'akameeza n'akafisaako nnyo enjawulo ate n'abakazi abayawula esente z'akameeza oba weeyawula agamba kate gabaamu kulaakulana kati yadde eka kasajja ato n'abirowoozaamu efirimu eno ekyatandika kyekitundu ekyokubiri ye mukyalo ono namba 2 mu maka ga ajooli nga mwebe tannakola kitannafa era omukyalo ono yali afumba mu maka ga mwebe twagala tumanye awo basinga obuva obuzibu bino mukyala mukulu yabinyumiza mukyala muto mwebe yadde waka akazi omukyala ati tonagula poloti owulira kati wemba nagenza oteekako omukono efuuka yange bagambe yaguze poloti omukazi ono n'ajeegaana bakazi bangi abayingira mu maka g'abasajja naye nga bo bazze ku bizinensi firimu eno nkitwala ng'ekyokulabula eri abaami mwe abakolerera ennyo bakazi bammwe ng'omanyi nti mukazi ogwo okolerera muteesa nnyo omukazi wuno yagula poloti ate nga sente ezagigula zafulumye mu nju ya bba musajja atwamalevu gagano gamwewaggulako n'akagirita alabanga ke bamuseera abikola ku kitabeka nti de musiru wano wale ogenda mu banka okukima sente zowe wamala ozireeta kati mukazi akaze nnyo tufuneko kye tukola wandaga nti no omukazi neyeekaza nze sagamba ano sente zeweweze mu banka tubeeko kye tuzikolamu nze nagenda sente zijja kuwumba kati sente unenziteeka mu nyumba luli lwaŋŋamba tezaabula kumbe wazibba bubbi ate baaliyo yasamye ngengege enkalu ekyokubeera kitegeeza nti nze mba nazibbye gweyingira ennyumba yasooka n'azeegaana kumbe sente ezo yali yeweze mu banka mutaka babeeko kye bakola omukazi yazitwala n'azigulamu poloti ate n'agimira obeerawo omukazi bunaku nagamba sente z'akameza tezimala naye ng'ewaabwe bali mu kulunda biraalo bya nti obufumbo bw'ennaku zino tebukyaliko kwesigaŋŋana naki abakazi mu bufumbo bali ku bizinensi ekyokulabirako ekisooka muwase ng'oli miliyoneya omaloka eddaala odde mu 10 ŋŋamba ow'olwasa olabe bwaweta efirimu egenda mu maaso ekyo muteka ng'amaze okitegeera aleetamu nnyina banyi baaba sente za Yesu abanyi munaye baba ate baŋŋamba okwewandiisa essaawa ebigeze etuuse emula ebikoma kyokka amayita ga ssente naye sente tewaliiwo baba tukulitya naye nazivi nnyo munnange ebintu bizibu kati mpulira sente simanyi natutugenda kuzijja wako wali obaddeko awo embeera neekutaamira ekirevu ekituuka okwekyangira kwa kirunda
banyamba ne munne baba katugenda kola atya baba nazivinyo sawa ya bigezo naye baba akasente tekaliiwo omukazi gwe bawasa nze ebintu by'abakazi nsobeddwa amuvere solo okukyogera naye otandika relationship nga laavu naye laavu buli lunaku oluyitawo egenda etwakaala bwe guba mwenge nekatuuka banyamba n'owasa omukazi nga laavu gy'onoonya ne relationship nefuuka misery nebeera nga wenna wooli abantu babavubuka bafudde bato osanga omuvubuka nga stress emukubye naye nga teri amukubya stress okujjako omukazi gwe bananga abakazi bafuuse stress maka g'abasajja yazibye emmese kyeyo yankwatiddwe njagala olabe tima nenkolera ettima kati nazivinyo yalowooza emmese ze bataatega butwa eziyirikitira mu nnyumba muno zibanga eziri mu bibira ekiro zireka zezabbye emmese zezabbye sente emmese ezo kumbe mu nnyumba mulimu emmese y'amagulu abiri ye mukyala mwebe sibagambye nti mukyaye bakazi bammwe naye mubawase n'ekigendererwa nga mukimanyi musembeza stress ewaka ekyo kimu muleese omubbi mu nju kyakubiri nti mukazi we mwagale ng'okimanyi mu njumu otaddemu obwavu obuli kutta ate sibagambye ni mufe nga temuwasizza ebikata ng'obirambula egenda mu maaso tulaba okubonaabona okwamweba okuliwo buli yayita essanyu ge maziga gwe muganda wange ng'oyagala obutemerya buddi tosimba lumonde musana guno kati gwe tunuulira obusooli ddala tetugenda kufanja ogenda kulyamu kyo olaba nze nasimba kasooli mu kisaalo akunaalongo yenna embeera atandika okuba ni wamweba essinnungi bambi tufudde nze kyendabula ku bantu abeewola gwe yeewola sente obeeko bizinensi gy'okola manya ogiziise ate gyali ebintu by'okwewola zaala okwewola zaala ate zaala kibi kuba buli woozanya zaala kwekola ekintu nga tomanyi kye kigenda kuleeta ne sente ze neewole bwe ziba ogamba omuntu mpa miliyoni ng'ogiranga ey'okusaaga naye woogitadde emirawo nnyo oba bagimmira mangu naye okugisesema guli kukusimba bikata efirimu egenda maaso kugwa amanda omuntu simanyi naye tugwe togenze waza obutagenda ku buko musajja atumweba embeera atandika omuyisa obubi nga n'ebintu ebimu takyasobola bigendamu kubanga omuntu ng'olina stress tolina ate wootandika kunoonya ssanyu ng'oluusi n'essanyu ate oba weetaagamu akasente kossaayo omulaba mukyalawo nkolagana ki gye balina ate bannanga ebintu by'ensi eno tebyebulizaayo omukazi yamubba esente n'agula poloti mwebe nga tamanyi ono n'amuwa olugambo mukazi we alina enkolagana ne agi kaakati omuntu yenna buli waawulira erinnya agi kyasooka okufuna kiba kidumusi kubanga ba agi nga n'eddiini yennyini ekkiriza omuntu oba olina obusobozi banabo ate nga tebayomba banabo kubanga lwanso munange engeri ajo gyali agi ate bajaba ompiso teyeesigamwa naye ate nawe wabeerawo ebikemo kuba n'omusiraamu aba akimanyi omuntu omusajja omusiguze w'osigula muka omusajja ekibonerezo ky'ofuna kwega kyenkanankana n'omuntu asse omuntu oba ekibonerezo ky'amaanyi n'ekyomuntu nga asse omuntu omusajja okwagala muka munne oba okoze ekibi ekisinga n'ekyokutta omuntu egenda mu maaso kati bakimugamba n'akiwakana wano we twatandikira ekitundu ekisooka tulengera waavu obuzibu bye tulaba mukyala mukulu byanyonyola mukyala muto nti omukyala ono alabika yali muzibu nnyo kuba naye okujja mu bufumbo buno ewa agi alabika yaloga bulozi bbaabwe atera amukwane kuba omusajja nga tebakuloze onoonya ki ku muka omusajja kati agi yensenenya Jude oligino n'emuzi efirimu egenda maaso mwebe patu gye tulaba
omuntu buli wabeera mu kikolwa atandika kifaanana aji yakweta mu bimwanyi ng'afaanana ng'obwenzi kumba ono ku bye baali bamugambye amazzi agenze mu bulooka balo ate mugambye kyekanange bannange baali bakamugamba n'awakana gwe yamusangira tulengera olumbe musajja watuyataama bamugamba ate bw'oba oyagala omukazi bagamba mwenzi n'owakana wulira maama wulira munyenye kati pulesa teyamukuba yakuula mukuule kambalabule sibaganye kwagala yagala omukazi nesuubira disappointment kikuyambako obutakubwa pulesa nene manya ndi mukazi w'omwagala naye mubbi azze kubba ekyo kimu okiteeke nga kiri ize ono olumba olumuluma mukazi era badokita ne bayeta samomete ez'okumwezi tebasobola kuzuula lumbe lutuufu naye nga ekyamuleetera obuzibu kwe kulaba ekintu kye yali etasuubira naye nga bantu mmwe baani abaliwo obutasuubira ebyo ebisuubirizika mbona mukazi mwesiga yetayenda wakumwezi kale wakujupita olumbe lwaluma mwebe mutima nno gwe gwekanga naye munaye gwalookenga n'omuddo mutakyalya efirimu egenda maaso omusuubuzi eno gyojja kwaba videos ku zaayi edduuka liri FF15 ekira naawe nga okufuna eddwaliro obuyinda tulaba kitundu kyakubiri kale nno nsiima sente nigwe nakigamba obulamu bwamwebe bwatabukira ddala wakati w'okuba nti olandeesaleko omukono ne famire terina zimujjanjaba kyokka ng'ajjukira waaliwo ebbanja kubanga alina akasente kali yeewoza aka miliyoni 2 abeeko kye yeekulaakulana nakyo mu nnimiro ye naye ebintu ne bitagenda bulungi akasente nga kabbibwa oluvannyuma lw'ebbanga eryo we twaddamu okulabira mwebe mukazi okuva emukola ekikolobero mukazi wa mwebe bwe yamanya nti mwebe amukwatidde ddala kwe kusalawo agendere ddala afumbirwe wa aji kino kyaviirako mwebe okuba mu mabanja okweraliikirira okw'amaanyi nga tamanyina waalisasula bbanja lya banka ate nga ne bano aba gavumenti baali bamaze okujja ye mukyalo ono omukambwe ng'ettabbu tokana kusobola kumulaba ekyo kikataganira eyajja ewamwebe ng'ayagala ssente gavumenti ze yabawola era nga babagamba mwayeewola ssente mwebe bwe yali yeewola ssente temwalimu bya bulwadde olaba lwakigamba okwewola zaala weewola ssente ng'ogamba ojja kukola ozizzeewo naye nga tolina galanti ku bulamu bwo nga tolina galanti ku bulamu obulako undi ggwe ebintu by'ensi muleme bikwatanga ye mubiraba nezifiira ddala akawuka zaali zaka munnange twalima emmwanyi enkuyege n'ezisala enkuyege nga yasala mmwanyi yali yakabimala byonna ekimbe ne kimukuba wansi kale nno munnange ebyo byonna nga biri awo genda tasobola kuyima gundi olumba ono lumuli bubi tetumanyi ne ssente zitutwala mu ddwaliro ziganye ennyumba gye basulamu ya dameji nendabanga lwakuba munemulembe gwakwambala biyulifu n'ennyumba kazibe munnange olowooza tuyinza okukiza ssente zaffe okufiirayo kubanga mwebe yalwala omukazi yali mukambwe nnyo gweoba asala otasala bulijjo olinda kyosasula mweba kukyanga kimuwola ssente tasasulanga kubadde muso 10 era nga mukyalo ono gavumenti okufiirwa tetwagala bakuwaza ssente olidde looni mbu nalina ennyaanya mbu nesasula school fees biza amagoba ebyo yatabuka nesente zenyini zimutwala mu ddwaliro byetulaba mukyala mukulu byanyumeza mukyala muto embeera ya mwebe gyetya okutabuka nasobola okukabirira esula mwebe mu ddwaliro mukabe nezaffe musitubu obanga oli muzadde yatuuka bagamba basale ku ttaka ettaka babe nga lye batunda basasule ebbanja ekitegeera sente era nzagala sibalinda kuba kukyalo kuyunga nemizika bwebate muzirina kusinta kuzizaayo mutunde ebibanja mwebe we yawulira nga boogedde ku kyokutwala ettaka kati awo pulesa ate
teyamukula yagogola mugogole mwebe bwatu bwe yafa kubanga mwebe ndi nkutte obulogo ate omutima gwange ampulira muyonjo kale naye mbadde nkusaba ono yembu mutuufu nnyo nzazunza mujja waffe ng'abireeteeyo nti nze namubuto ng'amugamu naye mukyala mukulu oyo bw'ato bw'ali engeri gye yavaako okufa kwa bbaawe bannanga abakazi bangi ne wano tulina omwami gwe tumanyi nga kiteeberezebwa okuba ni yafa bba sole yafa mukazi we mukazi we bali badde omukazi akutta nga anange naye ng'ekintu ekiri ku butonde naye kizibu kyakulwanyisa genda mu bufumbo budala omukazi kyasooka okukola nga anakozesa ensobi alina okuleetera okumwagala ennyo kasita oyagala omukazi yensobi esooka okukozesa ensobi okufa nga mwebe n'abanga akagwamu buli w'oyagala omukazi n'omulaga nti omwagala n'okikiriza nti omwagala eryo peesa lisooka oba ojja kukola buli kyayagala wali okozesezaako ku budagala bwonna omuntu kati ono ng'atandika omuyingizaamu omuze nze mbadde nyala nkunogereyo ekyogo era wendi ebiseera ebisinga omuntu abaako ekintu kyanakola atandika nga ali mulaavu naawe era akulaga nti akwagala ye mukyala mukulu okulaga ono nti okwewala eddogo lya mukyala namba 2 balina okuleka ndi batandika okulayika nti amunogera ku kyogo anaabe ku ddagala wano nno we tuddira kw'omu ku batuuze abaali balaga mukyalo ono okusinga okumanya kye bayita ennimi Nedda ettaka lya wano mmenga bamuyita Nalubega Fiona Original Names be bano abaali beewola ssente gavumenti nno naye eri mu buzibu naye nze ngamba gavumenti ate okuwola ssente ate afazali babeeko institutions ze bassaawo eziyamba abantu generale kubanga bw'oyagala okulaakulanya amaka ate mubaamu amaka agataali gakulaakulana oluberyeberye kati baamugamba yekulaakulanye mu byobulimi nassaawo ebikolo by'ennaanansi 4 kati ate ne munnaanansi muno mubaamu ez'amatobo ne buli obufalansa ale obunnaanansi bakazaako obufalansa katonda yatonda ebintu mulimu wild nnanansi wild pineapple kati tosobola kuddira pineapple y'omu kibira ogifuule domestic yamanyira buziizi ate gweogireeta wano omukyalo ono yatabuka nnyo ogamba otya nti wakuwekulaakulanya mu byobulimi bikola bimeka eby'ennaanansi bino bye tulaba naye era zijja n'endala nja kusimba n'endala gundi gwe olabika olina ekizibu olina okwetereza ate ntya aba akyayomba ogenda okwetegereza mwebe wano wetwakoma ekitundu ekyasoose tukitwale nti netandise buto firimu mwebe lwaki alumba omukyalo ono mukubanja ennyo sente za banka yasiikula mwebe mmeme abantu abamu bafa bubi kyova olaba emizimu gidda kati laba ekikumi wuyo kano obadde ki mulamu bagambe mwebe yafudde naye mwebe atambula mwebe mulayo atambula mwebe mubinnyo gulimu mwebe abadde azze mwebe tasaze na birevu mwebe omuntu bw'afa nga tasaze birevu ne mayiti omuzimu gudda mukambwe nnyo bwe gutyo osindika n'agwa efirimu egenda maaso wabadde olowooza ogenda kuvuma famire yaffe mala otambula ogende njagala kudda Kampala kati gwe nyaba kano kamugamba ndi okiguddeko okujjako ng'omaze genda wakojja wange yamugamba ojjukire wavuma kojjange n'omusindika ngoberera ate ng'amugamba nti mwetondere kuba yeeka ayinza okuyamba simanyi olengera sente teziri mu makulu obweddajja yeepika twagala sente mwe sente zaffe abantu b'omukyalo mubawole sente naye nabo balina amayembe baaba mubagendeko mpola kati omuzimu gutandise omulondoola olw'ettima lye mwebe yafa omuzimu munyiivu lwa mwebe katuddako ewa aji Serinya Jude Original Names
Amatooke gano ali mu kulambula lusuku waliwo amatooke agalina otundibwa. Matooke gano mbadde nyala nteme y'enkota nga 5 ku 10 awo emitwalo 3 mitwalo 3. Bikyakolagana Manyi nena kyala mukulu ono yammazeemu amaanyi. kulunga ngamba Yagenze n'agamba mbu simanyi tutunde ebijanjaalo byo. njalo Ngamba naye Lwaki mutunda ebijanjalo byange? kino n'ebijanjaalo byange ebijanjaalo si byakutunda. Ndeyo twa Abasajja abaako abakazi be baagala ennyo ne babanga ekyo baba baakenga. era namugambye nti ebijanjalo bya mukyala Era oyo namugambye mukyala muto ebijanjalo bye tebitundwa kuba tulina epipa ey'okuzimba ewa ssezaala wange. Ne mugamba y'amatooke ge galina okutundibwa. Kyobula mukyala mukulu olina omwegendereza. Kaakati gano amatooke ogenda kutukutema yenna mukisajja kyagenda baasi mwebe muvi yapa mukazi we mwebe mukazi wange wamutwala weetiriginyiza weetiriboosa bulijjo okwata kuka laba ekikumi ne bw'onodduka omuntu yenna yasookya mweba atabusi bamutta bubi nnyo ate bannange muliise nnyo abalwadde nga tebannafa kati mweba obusungu bumuluma yafa muyala tebamuwadde ku butunda abalwadde afazaali omuwa ku butunda n'abuzza naye mwebe tebamuwadde ku kyokulya kaka tuddako ew'amayembe ali wano mayembe ali mulu tukule ano mayembe wasalire emmwanyi efirimu egenda maaso katuba tuliyo nga munnakampala koja gyebale waliwo akwagala ani muna gwe kikyati munange mbadde nze kwetondera munange muzeeyo munange oba gwe wamuleese mwebe munange munange siriddamu kupakukirako kale kumbe mayembe byawulira munange nyamba muneba nga egwa ayinza okumpanya bambi mayembe n'olyoka onsindika nemba ng'omusajja atalinayo wadde ejjembe n'onsindika abantu ku kyalo kuno bakimanyi yenze mulengerera ewala munange siriddamu ojja kuddamu nebagamba osindika abantu bosanga mumakuguma atabuse atabuse mukazi obukazi atabuse mukazi wakola ekibi ekinene egenda maaso siyina bwemba yamuswaza nnyo kojja musonyiwe ate togenda kufuna mirembe walowooza famire yaffe ogenda gifumu molota nawolaba ndi mukazi onyiigirwangako omulala si kojja ow'amayembe ayina munere yabba ayina buli kika kya jjembe mubaamu eryakava ku mabeere nga jjembe lyakava ku mabeere mubaamu agakazaalwa nzijako mwebe nzijako bako omutuma nyamba baana ojja kusinyenyoka ojja kusinyenyo nayongera okolima anaamusonyiwa ono anaamusonyiwa mumuyinasente abakazi wefuna nti buli sina sente sina okakasa sikulimba ulira nemwevuga bakitabe bevuga ulira wanika mutambula mubire embu maama mwavuga emmotoka mwamala wegendezanga nnyo omuntu ayogera bw'ati munnange mumyula emimwa mwe mwesiiga ebizigo ffe katusiwuuke munnange muli bamulaba ki Kampala munnange mwabalina amabeere wenna oli awo obooga amabeere munnange mwe munyirira ate ffe tuli bantu mutusukuma tuwa musanyuka tuswala mwebe muyitako mewala munnange nzigyako mwebe kyogamba buli kyegamba onookigenderako kyonna jangu era okutaasa mwebe jangu jukiro nalina ejjembe lya mwebe lye yabba n'alitwala amayembe nno nawo galinga gazzolo bamala gakubba ewa mukama we ne bakutwala alirina katuddako ewa aji mwe bamulumbye buli musajja anjagaza ki ate obuzibu bw'ennaku zino buzibu
Obba mukazi w'omugenzi ogenda otuuka ku njawulo nga kasitamyemu akazimu. Kali mu njawulo kasitamye. Nolyoka okitegeera. Kati bulijjo aji abakazi b'abantu bangi olina osanga omukazi ng'alimu ekkomera. Naye naye nange nte nsobeddwa busoberwa. Mweba onjagazaaki. Nali manya abafu muba mu nsi y'abafu. Kati naffe ate. Kaako. Kaakano mwebe. Mwebe bambi. Mwebe mukazi oba omwagala twala. Ne banyweza aji. Ne banyweza. Omuzimu gutabukire. Omuzimu gutabuse mwebe. Yefa addi. Waligo. Original. Nemuzi. Mayembe. Wuno. Kasire Johnny Bochichi. Kati jangu. Okwire. Njagala ndabe oba onoosobola. Ndabe oba naakusonyiwa. Saagala kummalako mirembe. Wansindika mutaka. Sebo nevulunga. Obadde okimanyi nti ekanzu yange yagoba. Yanguwa. Wangi? Yanguwa. Bagambye ku ttaka. Bana ate makeup wange ne foundation. Nze atalina foundation siriiwo. Tunulira yanguwa. Ntudde. Yanguwa. Kati weevulunge. Kwekweya. Nkugambye kwekukwe. Nkugamba kwevulunga okwekweya. Ugambye kwevulungula wevulule. Mukamba yeevulunge. Naye awulira ettaka bwe libalagala. Oganyi ngende akanga namu. Omuntu bw'amala okufuna enkwaso Muna Kampala baba tebakwonwako ttaka abo. Girayitawo emirundi 2 janjimalayo ddi. Banja lya mwenge. Dayo ogulala bala. Bamuvulunga mebiringita. Biringita. We biringita saidi huko. We leta makunya kapo. We biringita. Biringita. Baba bazibu nnyo b'amasapa enviri zaabwe tezikuzannywa. Mama amabere galuguddemu ettaka nti ganaalumira ogayise mata. Mabere gajja kulumira. Amazima katongo. Eri ate okulumira amabere si kibi naye ate oyinza okulumira. Takaliyinza okugenda n'olumira. Mubadde obusente bwammwe. Mukomawo kuba. Sebo mba mwatuwolawula muyaye ng'atandika okweyogeza. Ne mutuwolawula obusente ne mutumanyirira kuba obusente bungi. N'okubawo. Kakano. Okaaba. Mukube labi. Oyagala kuba mwana wange, oyagala mukuba. Nkuba ate abalogo bakubwa. Oyinza okuba oli oluyi mu matu nga waliwo ejjembe. Bangamba bakukola bukadde busa. Yasasulako emitwalo 2. Mwali mu mmanja mmeka obukadde 3 yasasulako emitwalo 2. Kati kyawe saabalaga nti njabbawa. Kati ez'obanja zinsonyiwe. Kati nabo omubbi. Ngende nto zinsonyiwe. Nedda. Zikusonyiwe. Okay. Ekyokulala. Kati wabulayo kimu. Kyokubiri. Ekirala. Ndagala. Engeri gy'onsonyiye ziri. Tindala. Ate ompoleyo endala nga sizaakumanja. Onompolo batompole. Ompola. Jabatwongere. Sayini. Bw'oba tompola kaŋŋende nkulekere mwebeewo. Mweba akutuga bulungi nga siriiwo. Buuza eddamu. Ngenze. Nedda njakuwa. Nakuwa sede. Ate sigenda nazikuwola zakuwa buwi. Wanji. Amafumu. Ate basi. Yosiya wano. Tugenda kukikolera ate walala kano ntuveewo mbadde nyaku. Kaakati wano bakoledde endagaano esooka mu bufunze okubbibwa. Sente ze yazze okubanja ono yalina ozisasula. Kati bamuwonyezaawa yitawo. Efirimu kitundu kyakubiri kye tulaba ekyamwebe. Nagambe natenga bulijjo okuva mu Miss Productions. Tuli wano ku Cornerstone edduuka liri namba EF71. Era efirimu eno omusuubuzi ogijja ku Abe Videos kuza edduuka liri FF15.
katuddako wa mukyala mukulu ne mukyala muto. Yamugambye engeri mukyala namba 2 gyali omulogo balina okwerwanako. Kali kumbe gwe baagala okwejjako y'ono mbu mulogo ye namba 2 yali mukyala Mwebe n'anoba. Kumbe Mwebe ndeka musajja ne bannange babafulu muveewa wafa. Ndagenda okufa nga nkubanja. Sebo ngenda okujja okukiraba. Lwaki wagaba envubo? Ogaba otya envubo nakwesiga n'oŋŋamba? Egenda mu maaso. Ojjako ogatamu. N'amuwabbuza. Kale n'oba. N'amuleeta Okunaaba. ndaba firimu. Lwaki tugamba abantu mbeere beegendereza? N'omuntu agenda okukumalako emirembe atunula ng'akuyamba. Yakudda nkunogere ddala. Kati amunogedde kalitunsi ne bbuza ofuna makulu ki? Genda onaabenaabeko. Bintu bitambula bulungi. Lwaki ompadde kalitunsi? Wulidde? Era alugera. Ebintu byensi. Amunogedde kalitunsi naye nkulabye. Okulaba. Obwedda weefuula nnyamba omulaba atunulanga obubi. Sintunke n'ensi. Kati amuwadde kalitunsi agende attunke n'ensi. Kazi gwengoli. Ne bbuza. Kati bbuza kuba kukubuzaako mirembe, kukubuzaako butuliro, kukubuzaako busizo, kukubuzaako bwetaawuluzo. Nti nabe ne mukazi gwe. okola n'ekireeso ky'ogamba kiramusamuga. N'oguleesu gwampadde nnyini omubuzaabuza. Bana ndi mu kuyamba. Ndiyo mbuli Amwadde kalitunsi agenda attunke n'ensi. Awo ensi eba egenda kuba gwe gy'abaguta. Wae mama! Walalala! Baba ali wano ate. Namba 2 gye yava. Mwebe ya. Mwebe wuyo mwebe. Adenku. Olaba nagambye omukazi mulogo. Mwebe yafudde. Mwebe mufu. Atya nti muzimu gwe. Onaamulaba. Mwebe wuyo. Mwebe wuyo. Balogo. Angambye agende ku. Joli. Buyambi gyendi. Ayasamirira nnyini naye. Unochukue okumpa kalinozi mbu nabe ntuke n'ensi. Nze mbadde nkuyamba buyambi kubanga sinze nkuza. Keno yambe baana abo. Nzakade osigadde kumpa mutama atame. Engeri ka kompadde kalitunsi. Tugenda maaso ne firimu. Nze bakugambye nti byonna nze ndigabanya. Kubanga mpati wefudde agabe. Omuntu ayinza okuleetera ebizibu. Tebayambika. Oyitanya yagala buya. Nolowooza nti oli akuyamba kumba akutattana butattanyi. No oba Yenna mukisajja ke mukyala bosi munnange mukyala Aji. Okuvaawo nga tudda ku gwe baagenze okujjako omuzimu Mayembe yamuleeta. Kati nga wali we baaziika Mwebe. Wano Kati nga abagamulaba Mwebe baamuziika awo. Katulina okuba nga tuyitayo omuzimu gwe. nga n'amaanyi ogalabaga tebyayinza gokka kukakanya Mwebe awatali ekyo teba magezi kaakano genyinga okukozesa okugjayo omuzimu gwa Mwebe naye situsobola gakozeseza wano lwansonga egenda maaso. ono Sseruwandula muliro ajjayo buli muzimu gwonna oguli wano alina ejjembe yalijja ku Mwebe. lira Kaakati awo amageza ng'abagamba ekituufu ky'ejjembe lino ly'amaanyi nnyo. Engeri gye baagalamu omuzimu gwa Mwebe otegedde kiyinza okuleeta emizimu gyonna ne bagireeta omulundi gumu ate nga baagalamu omuzimu gumu. kiro Kati agenda kufuna waasikira omuzimu gwa Mwebe bagukoleko emikolo. Otegedde otegedde muba nyongedde akakula mulimu kati awo woli ogenda kutaasibwa. tabbu y'amaanyi Sseruwandula muliro nagali nnyo yasozi ogafuna tajjayo emizimu wowe Uganda bugaanyi ogenda okutuukiriza omulimu gwo n'obulamu obw'omwami nogenda kukikola. Nja kuzuukusa emisambo nja kuzuukusa emizimu gy'abajajjabwe gyonna ngigondomaleko owulidde
wigezako gane buganyi Nazikuwa. Wow. Mushwanga yasooka mukozesa ndagaano tugende. yamugambye amuwe ssente ageza n'atazimuwa agenda muleetera emizimu emikambwe gimutabukire nga bayitawo efirimu egenda maaso bagenze kusika muzimu kati ogenda okudda ewa mwenyina mwebe Lwali osanya kusanga mukazi. kati nga tasanga mukyala mukulu waje Byenda wana byempulira bituufu. munnange ebintu ng'amawulire gatambula ku kyalo mbuyeewuunya Ono mujja wange. yabadde atutte munnaamu w'omulittunsa tunke n'ensaatye Lumwebe. omuntu nawe aba akulibaze Gwe. era kizibu nnyo bino ebagamba mujjawo simuyeekera ekyo kyogerwa oba obubonero obulabwako naye ekyomundu ekitalabwa wabaayo ekizibu Kudaalira mbwa mulibu. Leka naawe. Aduka yena alinga atabusa omutwe. kati ng'amugamba mukyala waabwe mukazi wa bba waabwe ono yali mukyala wa mwebe alabika eddalu limukoze ekirimulinnye wakati w'okuba ndowooza ng'omuzimu gumutabukira mutambulirako kati byemukola nga kyalimu n'agamba nti munnange yayisa bubi nnyo muganda wange Njamu. kale kyetwewunyisa okuba nti omuzimu nagwo gulabika gutandise omulondoola naye omuzimu tegusobola kulondoola muntu atalina buzibu Engamba kamusabire mukama. Allah yanaamanya ekiriba. lengera laba kkiririza ennyo mu allah yawa banne eddogo n'abawa emiti emibigi babagitegeere Katuteekewo abiri. Wabula bannange kyekyo saakimwagaliza naye baaba. wuuyo kaakatudde ew'amayembe Ntandikwa ey'okuyita mwebe. bagenda okuyita mwebe bw'anaamala okujja ekyo kiggwe bagenda kukola kimwebe nga zze ng'ajjayo olukaayi Koola mwebe. ng'amugamba yita mwebe ng'ozubirizza wootunuulira ojja kuba oleese buzibu togeza n'otunula saawa yakuyita mwebe ali ne kawala ke balina oyita mwebe Teekayo omwoyo. Otuyita mwebe. Ajja olekukira mukolo agende yeba. bagenda kukola mukolo ki nga mwebe ayitiddwa Yatogenda mu ndiiri ejjembe liri mu ntuumu singa omukoleddeko erinjaali. kati jjajja mwebe bagenda mukolerako wano Muyita. tomanyi nti eddagala erimunyweza liri ku ggwe Mune kumuyita ajja kati muyite wano mwebe akitegeere bakakana nze muze. bw'oba tomuyise tetujja munyweza alina kujja wano engeri gyakunoonya gwe kamaso ate gwe eddagala tumunyweze then tumusibe emiguwa atye efirimu egenda mu maaso Akaseera ke kano. Okakalizibwe. Alina vaayo gy'oli. Yitawo. Ojje. Akaseera k'okudda gy'owava. ng'ayita mwebe Okakanyizibwe. Baabo tawanya abantu kususa. ng'ayita mwebe ono bamuganye tunula bamugaye bw'atunula wabaawo obuzibu bamugambe tatunula efirimu egenda maaso mwebe wuyo n'amulaba mweboze mwebe awo n'amukuba ekigwo Oba. nyabo Bakibugazi. kati Gwedde. ekyokumuleeta kiwedde anje Yamwe akazibikira bbwa. genda Yamwe akazibikira bbwa. ng'amuga nga bamugamba ajjemu akazibikira bbwa kayite akabika omulalu Yamwe akazibikira. totulwisa jjamu akazibikira bbwa kati ate N'avaayo atutegeese. teri kimala maanyi ngamba ekimalamu emizimu amaanyi bwa ki
nga bamugamba ayanguwe ono talina kutunula watunulira omukolo guba mufu ng'atandika kukunaakuna ajjemu akazibikira bwa obuzibikira bwa buno nno osanga oli nga mukyafu bulungi ng'akazibikira ebbwangaka ng'akajjamu kaliyolekera si ye yadduse emisinde emitala n'emitala kateeka okuba nga nakaka itawano efirimu egenda mu maaso itawe ng'ayitawo ekitabo ekyo tuyakukolekawa mutaka genda eri mugire alina okwawula mwebe bantu bangi bayise mu bizibu toyanguye itama nkole mulimu ng'alina okwebaka ne mwebe mu kikolwa eky'omukwano yajamuje munkuumeko atyayo kati ate ebintu byensi bizibu obwedda amuyiribya gwe bamugamba ekikolwa kino kyekisumuluzo ky'okumumala amaanyi atyayo yenna Lubega Fiona oligino nemuzi tujja mulaba mu sinema nkuyanja era tumulabe mu firimu eziwererako ddala yanguwa gwe yagala kulabayo tolabayo jajagaye ngalende naye ettooke ly'omulambo liyinza okuba nga it's not tatulwisa yanguwa ekyo tetujja sula wano jajazikola ndi ayo mu ttooke efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso twagala kumenya ludda wajja biggwera egenda maaso jajja yamulagira tebereza okusinda laavu n'omufu naye abafu baba bakakanyala kati tetumanyi oba ekintu kino kale waliwo enjawulo eya halaali n'enjawulo eya haramu kubanga mufuttoke libafu kagala kwerolera bakaganya okulola bakagambe ke kakuumira livimu okutambula kalina kuyita mwebe ate kali mutunula era omukyalo ono mu kikolwa eky'okuguma n'okugezaako okwetaasa alina okuba nga akola ekikolwa eky'okubanga mwebe uno mwebe bamugolodde mwebe n'alyoka ajja abe ng'agenda maaso ne mwebe kubanga mwebe firimu yino eno ye firimu mwebe babadde mwebe babadde banange labatagali banange mwebe ono omulogo yagambye mune mwebe bamusobola yabadde alimba gino misinde gya mulogo mayembe emisinde gye batwala mayembe obulwako ne wawumulira tewali buwumuliro wali gye bayita mbirimbiri gwaya baasi efirimu egenda maaso gwe mwebe amaanyi ogajewa mwebe mbadde manyi nti ndakujjako ekintu kino amaanyi gajja kuggwa naye mwebe nenkubbako ejjembe n'osigala ng'okyanjiribya mwebe weeyita ki mwebe koze nja okumala amaanyi mwebe weeyita ki kati olwo singa olwobadde okirina ekitegeeza singa ejjembe lino wafa nalyo mwebe wanale tosoboka kino mayembe yatyamu yono omwana akuttewa
tabanga ate mweba mwefuulidde mwebe tankwata awabi najja ntugira akaana ka mwannyinaze mwebe tagira nantugira akaana ka mwannyinaze era olinga ono yatukira eno munange ebintu bizibu wadde vuga buvuzi oba osobola omukyalisi mubadde ekyoweekeera ki kyalisi vuga tugende kumbe mwebe mumotoka mwali yasowadde dda mwebe yasowadde dda mu motoka mwali ne bagifuluma bagimulekedde mwebe yafa tavuze mmotoka yafa mwebe tavuze ku mmotoka ya rabbi ono yakwatirawo essimu asooka ategeeze mukama we kali kumbona ne Buddembe abaali eno bosi yabadde alina okuba ng'asuubira kyonna ekirina okuleka nti ngezaako kifuna ku mulimu kwali tufunye eno oliwo akasajja kaali kabanjibwa kati eggulu eryawukanako alipoota gy'alina okuwa ogambye kiki omuzimu kiki ono baba muziika nnaku 2 naye omuzimu gwetawulanga gwe erosi ensonga eno omuzimu ekibi buli ogulabira enjoka zikusaala ono byomu ku be baali baawula naye okunge gye baali bamuwola kati mukamba ate engeri jjajja munnange boosi bintu si onkolera kiri kimu gwe mumaliriza byonna olwaleero sala amagezi okunnoonya wendi ondeete ripooti eyo ese mukama wange egenda maaso recordings zonna zonna z'okoze ebyo bonna nyina kuwa information njirina. That's right, that's very good. Naye si byangu embeera sinya ebintu bitabuse afande birala byasuubira onale Buddembe ate awulira mizimu gigoba bantu muzimu guguno kale kola lipoota tulabe toyinza gikola tosobola esimu agiresi emirimu egimu mizibu tugenda maaso nkulamusa mukama wange kyakolanga naye akupira bosi wenjogerera amutegeeze kuba ajjukira yagenda okulabika ndi akwasa omulimu guno Charles antu yali amaze okulabika ndi ekintu kino kiva mu waggulu kwa above mu ofiisi ya president ona ozitwala ozikozesa ebyabwe era nga kikakasiddwa sente zaali zaawula mu bantu babe nga beekulaakulanya kusaba nnyambe emikono mwe zaayitotuukayo abantu bano bayeetumiikiriza ne batandika okubanja sente nga ne sente ezo obudde bwazo entuufu ez'okubanga bazijja mu bantu bwayo tebunnatuuka nga wakyabula ebbanga lya mwaka waliwo abaziba banja mu bubi bigendwa byabwe ate nga ye president amanyi nti ebulayo omwaka kuba baba wa sente ez'okwekulaakulanya nga mulina ozizaayo kati abantu abamu beetumiikirizako abakola mu ofiisi za president nga balaga nti batumiddwa omukulembeze sente ezo bazijjeyo kyova olaba onale Buddembe yabadde agenda maaso n'okuteekayo bambega enkesize era nga Charles yali ku mulimu ogwo kusinziira ku information gwamuwadde kiraga abantu bano bamaze olaba ebigendererwa byabwe yanza mukama wange ategeezezza abaabu efirimu egenda maaso ate nga twagala okumanya ludda gye biggwera baaba sebuddeyo tewaka gwe kantu gubidulirudda ovaawo kanya kutundira muntu nabo baanaakoma osikola mbwembane Muddembe ne manga nenga nyambuka waka twala wewangu muwulire mbadde ntusaaliwo nanga nesangawo ne mukyala Haaji omukulu omuddugavu omuddugavu naŋŋamba enguno anti ono mukalaba mwebe ono baba mwebe gutwakasi ono eyali mukyala we
mbuno omukazi buli wadda ababa mwebe buli wadda baba mwebe olugambo lutandise okutambula yabikola laba alunyumya buli wadda baba mwebe kati kasanyufu nnyo kuba kanazibi nnyo kano babba ssente z'ababa waako olubereberye ne bakalemesa n'okutuula ebigezo kambuuza omusajja gwe twakaziika jjujjujjujjujju ono yagaanayo abantu bawayirize empola emizimu mwebe yakaziikibwa tayinza kubanga yatulugunya abantu yabaffe kyebagamba omuntu bw'aba yakafa omuzimu guba gukyali muntu gye guli guba tegunnayiga kutuga bikabya bimulondoola ono agamba nti ekireese obuzibu byebikolwa bye yakola mwebe efirimu eno etuyigiriza mu bintu ebimu omuntu byalina okwegenderezaamu bwekyoyita omuzimu oluusi ekiba kijjidde mu kifaananyi ky'omuzimu kiba kirala nnyo osobola okusasulira ebyo ebibi bye bw'oba wakola omuntu oyo gw'oba olaba kuba ebibyo baba bikola mu muntu oyo ky'oba olaba oba olaba ekifaananyi gwe kyoyita omuzimu naye ng'ekikulondoola kyeki firimu yino kati balaba mwebe omuzimu ogwa mwebe gutabusi bagutulugunya nnyo ne bagulyazaamaanya nnyo kati ono yagubba ejjembe laba omisinde yagwa mu bampa ya muwala ku mayembe ono omwami gaalina akyatya ebizibu yakukiramuko abantu abasinga emidde bagyemala okka naye mwebe ndagazayi mwebe kiki mwebe naye lwaki tofaako n'otuleka wafa naye tototo kanoonye engeri kali gyenkukakanyaamu agenda mukakanya atya mamaayo omala gakanga kojja oli musiru tebakubuulirira kojja oludda oluwoovawo mwebe munanga owedde atutabukidde amagezi gokka kati gondeetedde obuzibu ngende noonye engeri y'okumukakanyaamu bagenda mwebe mutereeza batya omusajja atugende kyebava bayitawo kyebava bayitawo gwe kiki ate mwebatipawo gwe twaziika naawe ate kiki buzibu takyatereera oyoliko okutegeera gwe namwe mwe mugwa nnyo eddalo ngakola gwe banange mujje munyambe abeeyo panal uyo efirimu egenda maaso nakoze ki amaziga g'omusajja gava wala oyinza okukaaba obuyinja kati kyalisiyo yeebuuza ye lwaki omuzimu gujja wuwe tudda ku mukyala agi ndinganga gwe mmanyi sema badde mu meeting mukyala muto yeewuunya nnyo musajja omukulu kaaba nga tebamukubye kiki kumba ali ku nninga omuzimu gwamwebe kunfuukidde omuzimu gwamwebe kati nzate omuzimu gumunjagaza kiki kyegwampola muzimu tegumpolangako mukozeki abantu gerabanga eyakubanja esomuzimbye abantu ku nsi kuno waliyo abantu abalogo mulekerawo okwemolera ku bantu okuyamba si kubiyamba naye yamba ku lw'omutima omusasizi naye toyamba ate nga woddulira abantu kubanga ate omuntu aba yakooye kyazzaako kiba kirala yagakaaba ate yagakaabye eddaga aweddeyo ne takyagalaba takyagalina katakyagalina byakaaba ono yuno baasi kyekintegudde kyekinkubye engwala ogenda
waka mfukidde kirala ejjembe ne lisituka liri nejjembe jembe liri gobe jembe lyaffe ligende jembe gobe jembe ne ejjembe ligenze jembe ejjembe ligenze olwalwera budanjunya abadde amalako emirembe enyanga yina kaluke gagenzeeku kati yatandika okutya olaba mweba abadde talina ejjembe ng'amutigomye naye kati keyeddiza ejjembe lye ono ejjembe limubuzi naawe ejjembe ligenze kakati webuuze bonna nikakati naawe mwebe mungi kakati gwe yafudde amaanyi ogagazaki ekitogera n'owumwamire abalina bulamu netukozesa amaanyi ago yakanda kwegayirira mwebe mwebe engeri gye wafa obadde omumalako mirembe nga nkayina olukakano sigalina kali ndi maanyirezi ogera mwebe engeri gye yafa yandibalekedde ejjembe yandibalekedde ejjembe agenze nalyo sigadde maanyirezi ng'akwata kubo bave wano kyekiddako onazivi nyaba ali awo kumbe ejjembe likomewo gye baalibba ne mwebe njagala olabe baaba eno laba kina Uganda emirembe abaali bamutta abaali bamuviirako ensi okubanga emutabukira bamuleetera okufa nga ennaku ze tezinnatuuka yamugamba eryo ejjembe omuntu bw'ayogera ejjembe oli ategeera ddogo ejjembe kigwa mu bigambo ebibiri oba kiva mu bigambo ebibiri ejje eriyambi ejje ejjambi ejjembe mpulira bagamba ebitabo by'enzikiriza Katonda ye Katonda ow'ejje ekitegeeza ayina amayembe amagye amayambi tulinyunyuka ebisinga mu kitundu ekyokubiri naye nga ejje ejjambi likomyewo ewaka